Mwami Alex mukulu wali omulabyeko emisana. Ekiro wo musangawo. Kakati ekiro wo ina gy'omulaba. Mwami Alex mukulu yangamba bwati. Emisana buli musiru abali mu kutambula. Sibera budde. Kati ate ekiro akola ki? Ye lwatambula ate. Kati ye azuukuka ku ssaawa mwawo. N'ayambala. Neyetegeka n'akola byakola okunaabako okusenyaako. Ngera ku makya bwe bakola. Ssaawa 2 awo 3 ez'ekiro. N'atandika emirimu gye. Ejaki? Kusoma bitabo bye, kuwandiika, kulihasinga byonna. N'atwaza ekiro kiramba. Naye Mwami Alex mukulu yakulidde mu bulamu obulungi. Essebo. N'atwala ekiro kye kiramba. Abantu we baagala wotero abantu we baagala wotero ye wasula we yazimba. Essebo. Bwe ziyingira mu ssaawa awo 12 ez'okumakya piki zitaasa pipi ng'ayingira obuliri. Sasa kweba. Neza obulambo embwegomba. Naye bw'oba omwetaaga emisana olina okubanga wabuukinga nga kyagenda okukola n'akissa mu. Tujja okubeera ne Alex mukulu ku stage officially tukole emikolo gyaffe nga bwe gitera okubeera gya bannakatemba then body day mu funeral home fe era tusulayo ku National Theatre nga bwe tutera okukola. Ebisigadde tukyateeseganya ne family okulaba nga tuziika by Thursday, but that is tentative kwa family yo suggesting a Saturday. Tukyali mu nteeseganya nabo tuhitinge common ground tulabe nga tutuuka kubanga ate weekends ziba nzibu nnyo eri arts fraternity. Kiba kitegeeza nti tutaziika Lwakuna ate awo tuba tuziika ddi Monday. Ate nali muzanyi wa mizanyo for a very long time. Mbandi ku Pride Theatre mu office yange teyakonkona n'abandulawo oluggi n'ayingira nagamba gwe nkukimye tugende ku radio. Ne mugamba nze ndi wabakayimbira tolina sente zogenda kumusasula ku radio. Nangamba it's not about money, it's about the people you're going to be communicating with. Benkanawa namatiza paka lwe navaawo ne tugenda ku Simba FM ne tutandika okukola. Nakyo nekizuula nti ye yakindabamu nga nze n'okukimanya sikimanyi kirikoze bubi nti avuddewo nga theatre gyagala etuuke tetuuseeyo. Abadde ne style ye Philip ajja kuba agyogerako yagimanyi bulungi nnyo yagikoleramu ebbanga ddene style mwazanyira kibi nti atuvuddeko. Nze sijja kumwerabira kubanga ye yanyingiza broadcasting.